Ku Projan Media TV tugamba webale kubanga ku mukutu kwoli nenkugamba nti webale ejo gy'otuusizzaako engalo mwe abali mu diaspora abali e Uganda abali mu nsi yonna gye mwekuumira okubanga mwekuumidde ku Projan Media TV nga bwe nakugamba nti webale gwe yasubscribinga n'onyiga n'akaakadde nga essaawa zino olinze mawulire gagenda mu maaso mu ggwanga oba essaawa zino nga notification ogifunye nti Projan etaddeyo story era nodduka mbiro nosobole kubanga ojja okwasaganya eno story kubanga ffe abamu abasinga oteekayo updates ezigenda mu maaso mu ggwanga kati wosubwa update ojja genda ogitegeera ng'ate abakuno bagitegedde dda oba bagirabye dda ffe tukuwa buli mawulire tetulina side tukuwa story zonna naye waliwo story gye tugoberera era nga story eno ffenna tumanyi ebigenda maaso mu ggwanga mbooko misinde bayimbi biki ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga omwaka gubadde muzibu nnyo omwaka gubadde mukambwe olw'ensonga nti abantu bangi bafuniddemu ebizibu naye olunaku olwaleero njagala okutwala mu ddwaliro lya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf Siraji era ng'eno story tugezaako ogigoberera kubanga from day one bwe baamukuba essasi story ezo zonna twazikuwa omwami ono oyinza okuba obadde tojjukira naye yakubwa essasi ku mutwe ng'era ono ye munnamawulire wa Bobi Wine amubeera ku kiddo era y'oyo munnamawulire gwe walabanga emabega mu mmotoka Bobi Wine ng'akutte essimu ng'alina live stream z'akola omwami oyo mu process y'okuba nti akavaringa wali e Masaka yakubwa essasi ku mutwe era nga kigambibwa it is alleged nti omuntu eyamukuba essasi ku mutwe amanyiddwa nga Abaine Enoka era ng'ono RPC w'e Masaka ye yamukuba eryo essasi era nga babuloga ab'enjawulo aba Nope bavuddeyo ne baleeta information kono omwami ne baleeta famire ye ne baleeta information olunyiriri mwava kale ebintu byabadde bingi naye ate eri yabadde endowooza yaabwe n'omukulu lumbu ye yavuddeyo n'aleeta information era ngenda kuba nkuwanga nnyo information za lumbuye ojja kuba omuwulira nga naye alina ensonga za nnyonnyola bwino we simanyi gy'amujja naye ojja kuba omuwulira naye olunaku olw'eggulo navuddeyo ne nkuwa story nti Babi yatuwadde report kuno omwami embeera gy'alimu era eyo story oba tewagira busobola okeberayo report y'oyo omwami Babi gye yatuwadde kweri kuno ku Projan Media TV naye ffenna tumanyi nti omwami ono we baamuddusa we baamujja mu ddwaliro ly'e Mulago embeera ng'etabuse ery'e Masaka ne bamuddusa bamudeete e Kampala mu ddwaliro erisingako abasawo baavaayo ne bakola statement ne bagamba nti omwami ono yeetaagira ddala obudde okujjanjaba yeetaagira ddala obudde Owulira nti yeetaagira ddala obudde kuba talaba na kulaba amaaso ge tegalaba ate tannadda ngulu kitegeeza ki akyali mu kkoma so omukulu ono yeetaagira ddala essaala zammwe naye ng'ovudde ku kyessaala ffenna tumanyi nti eddwaliro lye baamutwalamu gegano amalwaliro agali effective oba amalwaliro agakola okufiirawo nga bakola okufiirawo omuntu ateera awonye naye ng'ate challenge ekizibu we kiri ku gano amalwaliro buli lunaku omutuuze lwabeeramu olina akasimbi ate nga kabbeeyi k'oba olina otteekayo olina okusasula akasente nga kangi Owulira akasente kaba kangi ate tebajja kuwa bbanga nti omukulu agenda wona ku lunaku bwe ruti bajja mubeezaayo bamujjanjabe wuuyo bambi musajja twamukuba essasi ku mutwe talaba tayogera takola ki naye ng'ekikulu mulamu so ebbanga lyonna lyagenda obbeerayo aba Nope bagambye nedda sente ezo zigenda kuba nnyingi sente ezo zigenda kuba mpitirivu jjukira bambi ffenna tumanyi nti bano aba Nope abamu essente ng'ezo balina abantu baabwe mu kampeyini gye babeera ba Bobi Wine abo olaba nti abantu bagezaako bbawa kasente asobole okuba nga beetetenkanya yadde engambo ziyitaayita nti Bobi Wine alina abamuwa ssente abazungu naye ffe tetubimanyi kye tumanyi we tumulaba ku kampeyini omusanga bamuwa akasente oba alina abazungu oba tabalina ezo ensonga nga ffe Projan Media tezitukwatako naye nga omukulu munnamawulire munnaffe amanyiddwa nga Ashraf Siraji bambi embeera gy'alimu mbi yeetaagira ddala akasente era aba National Unity Platform baavuddeyo ne bagamba nti tubadde tusaba
Tubadde tusaba abantu ab'enjawulo baveeyo batuyambe tuwone omwami Kasente era ne bagamba kubanga abantu abareleasinze information eno beba Ghetto Media. Ghetto Media ye yavuddeyo nekola ka posta ako nga wokalaba negamba tuyitaase obulamu bwa Ashrafu. Gwa kasente konna koyina gezaako kubanga ocontributinga tusobola kubanga biiru eyo tugisasula kubanga muganda wange buli lunaku olukya omukulu amanyiddwa nga Ashrafu biiru yeeyongera buli lunaku olukya ng'akyali mu ddwaliro biiru yeeyongera ate sinti baamuluma bulumi ekintu kye baamukuba ku mutwe lyali ssasi kati effect y'amaanyi tomusuubira nti agenda wona kati so yonna gy'oli aba Ghetto Media baavuddeyo ne bagamba nti mugezeeko okuba nga mutusindikira kasente era enamba gye baataddeko eri 0707 481 738 ye nyamba ne bagamba eri registered mu manya ga Lukundo Shifra ge amanya geerimu aba Ghetto Media naye nga tonnasindika sooka okonfaminge olabe oba yeye namba entuufu oba yeye namba etwala ssente direct kubanga kati ffe nga bannamawulire tufuna information nnyingi ne tugezaako kubanga nga naffe abaagala okuyamba netugezaako kubanga tugiyisaawo era twagenza okonfaminga tugenda olaba nti yes maybe this number is legit but try to confirm osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga naye nga ekikulu ekiriwo omukulu amanyiddwa nga Ashraf yeetaaga obuyambi bwo yeetaaga obuyambi bwo bwino omungi afulumye ku nsonga z'ono omwami ne mwana mulenzi yafudde Frank Senteza era ngenda kuba nkuwa abasajja bakunnyonnyolenga buli omu ideology ye buli omu kyalowooza ku nsonga ezo abasajja bano ngenda kuba nkuwa Lumbuye era Lumbuye ye mulinda agenda kuba premiering nga wano anytime ngenda kuwa abasajja ab'enjawulo osooka owulire bo ki kye bateesa ki kye bagamba ku nsonga eno ngenda kuwa aba NRM owulire Isma Olaxis ngenda mukuleetera Isma Olaxis omanyi Isma naye si musajja mwangu ayina ebintu bye byayogera era gobeera beezi ku project ojja kuba omuwulira ng'ayina byayogera ndeete ne Lumbuye owulire byayogera ndeete ne Penge muwulire byayogera ndeete ne abalala ba blog aba National Unity Platform nga nabo balina ensonga ze boogera gw'omulimu guteekako kadde obeere ng'ofuna update ezigenda maaso mu ggwanga buli ekigwawo mu ggwanga obeere nga obeera omu ku basooka okifuna nga toddaawo nti ate nga ebyo saabitegedde nedda beera nga gw'omu ku basooka obifuna ffe tugenda kuwa amawulire kuba kye twasomerera likinga commentinga subscribinga